Kale mwebale nnyo okugenda maaso n'okubanga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel nsinzira ku Mukutu Trust Media Waswa Emma YouTube channel. Mwebale nnyo mena gye musinzira baganda bange muli mutema tumiddeko ne mbabuuzako Beaver Organic Access Building nga bulijjo mu district z'enjalo Beaver gyeri buli ddagala alirina gwe musindikire message ya WhatsApp mukubire essimu mugambe Dr. Emma yangambye it's you ajja kugaidinga a professional doctor Senjobe Richard. Enamba y'essimu ku screen awo weeri 0752 Take your time, visit him. Munange ate kyaddaaki omusaala gwa Shiraga Shumba tebaguzeewo ne batugamba omutuufu omuntu eyakera ku makya n'agamba zi TV nti yetakyazeemu kukolera TV kubanga babawa emitwalo 5 buli lunaku ka 50k mujjukira otalo olwaliwo olunene ennyo. Omwana omuwala Shiraga Shumba ng'agenda maaso n'okubanga alangira banne abagagga bazi TV azifu kitawe yalazimbe ku TV n'abagamba bo bakasente katini nnyo nga bw'okiwulira munnange omusaala gwe gwogeddwa. Ono abadde amaze emyaka egigenderedde ng'agamba taliddamu kukolera TV yonna era ng'atugamba nti emitwalo 5 gye bagaba mitono nnyo. Make-up gwe yali akola, enviri ze yali akola, ennyambala, amafuta mwatambulira n'ebisigadde ng'agamba that 50k is very little for her. Era ng'agamba nti takyasobola kuddamu kuzikolera. Abo abantu babadde beebuuza kiki ekyatengudde Shiraga Shumba omuvandimwe n'asobola okuba ng'ate adda ku TV addemu amakolere. Juzi yatugamba wano ku social media handles ze nti Douglas yamukubira essimu ng'amwegayirira nti jangu tukole. Nti era ne Kalisa n'amukubira essimu n'amwegayirira mugamba Shira nkwetaaga ku TV yange. Okay, tetwabiwakanya. Era we batyo okugenda okumaliriza nga agattiddwa ku program gye bayita The Fantastic 4 nefuuka The Fantastic 5. Mwe abala ba TV ngenda kubuuzamu kati nnyo mujja kunziriramu eyo oba mu comment. Mwe mulowooza program ya After 5 yabadde yeetaagako Shira? Era waba yagattiddwako program eyo yeeyongeddeko ki ekinene ennyo ekiri awo? Do you think Cats ne Douglas Luwanga babadde program tebaswa gikola negguka emyaka gye bagikoledde mulowooza Shira ayina kyasobola okwongera ku program eyo nefuuka nesingako awo weri? Bw'obuuza nze Emma ajja kugamba 1 talina kyagenda kwongera ku program eyo kyanjawulo okuggyako abantu abatono badde bakkiriza mu Shira abantu abamukkiririzaamu namba zaalina already zikkiriza mbana bavubuka era zibadde nga ziraba Sheno. Fe abagirabyeko ennaku nga Sheri kumpewo nga Shira kwali olabye ddala nga NBS yawestinze that talent program yanoonye nnyo because we are not getting the best of what we have been receiving. Kati setukyamufuna kimala ne Douglas tewakyali budde kubanga bonna batudde babeera nga bibumbe ku TV nga they can't speak clearly kubanga obudde tebubamala. Kireegeza program aneero bagiwesa basatu oli munafuna talking time yakola ki emala. So on my side I don't think it was necessary. They would have given her program. Katugenda ku ky'omusaala. Omusaala yagamba takolera zike abana ne bamugattagatta information nefuluma nga ku mitwalo 5 gye yali agaana Kalisa yamwongeddeko ennusu kakaaga negifuuka emitwalo 5 mu kakaaga. Zino omuyinza okubuuza twazitegedde tutya anti wagenze okukizuula ng'amuli gafuluma galaga nti omukulu ono bamuwadde ddiiru ya $1,700,000 buli mwezi nga zagenda okukolera nga ku TV eno NBS. Fe abakwata sente mu $1,700,000 ziba dola meka mukama wange? Zisooka dola 5 oba mu dola nga 5 ndowooza kekakadde kamu mu $700,000 ko oyina mu nsawo abakwata sente za dola mu kimanyi. Omukulu ono bino byapeninga leero nga mwezi nga gumu ku ebiri emabega yakamala okutugamba nti akola $7,000,000 ku ssimu ye behind the phone. Ku ssimu ye ng'anyiga amapeesa 70M ziyingira per month. Omuntu akola $7,000,000 gye mitwalo ng'ebiri n'ekitundu ejja dola ayinza okukkiriza okujja ku TV okukolera ennusu 5 oba akadde akamu n'emitwalo 7. Olaba nga emboozi yayitegatta kwali kwesudyamuko akatini wekitegedde bulungi nnyo. Era ekibuuzo kiri nti wano mu Kampala bw'otunuulira Shira ne brandi nga bwe yenkana waliwo kampani eyinza okumuwa obukadde 7 kugamba kampani zaalangira si nnyingi nnyo eziri awo
bogattagatta muzinzo mu emitwalo 2 ya dola bokadde 7 nezimubeeramu olaba nga tekivaayo buki bulungi. So abaana ne atugattiramu nga ku mitwalo 5 gye yagaana yagattiddwako ennusu 6 kubanga akolera kamu 7 era information yongera okulaga nti banne bakola nabo okuli Douglas Luwanga yafuna akakadde kamu mu emitwalo 8 olwo ne bamuweerako ne platform ezokulanga ebintu bye nga Popo Party. Of course kati baba kwadde omukisa okola ebirala kubanga Popo Party tuwajja akola omwaka ayinza okuba gisavingako million nga 2 plus owekitegedde bulungi nnyo ng'amaze okuteekateeka buli kimu gye bazikubira yonna. So of course a very big mileage baba kuwadde akasente akamala. Kati Kat MC ngana nyini program million 2 ez'ensimbi buli mwezi aziyingiza million 2 ez'ensimbi bw'ositema atema omwezi gibe emitwalo nga meka omwezi nga 7 ezikyo z'obeera oyingiza padde emitwalo 7 si sente mbi nga bakwerako ebirolo naye awe afuna incentives ng'okulanga nights ze ng'okulanga projects ze zakola zi King of the Mic n'endala nezisigadde saako ne bali ba DJ ba Roger ne munne Masi abali ku kakadde akamu point something be basinga ofuna entintini naye kibayambye nnyo kubanga brand zaabwe zikuze nnyo olw'okubeera ku TV kakadde akamu kalinga katini kati omwana ono muwala w'omuvandi muwala wa Ssaabavandibwe kyekyali kyamulema okutegeera ekyali kyamulema okutegeera nti TV eno wadde ekuwa emitwalo 5 omwezi olunaku naye ekuwa platform n'oyisayo ebibyo ekumanyiteeka mu public oba kitegedde bulungi nnyo neyongera okubeera w'amaanyi. Balinda Dane bafuuse very powerful nnyo olw'okuba nti bakolera TV zino n'abanga alina companies ezimu obulango n'abanga abayimbi banaso okumuteeka mu video gundi zaabwe videos zaabwe n'abanga ayongera okuengaginga n'abantu na growing a fan base ye kitegeeza oba ina nekyagala okutunda ekirala like oba ngoye oba ina byasuubula anything your marketing TV ebekuyambako kubanga okiyisaawo. So muwala wa Ssaabavandimwe ono ekyo teyakimanya nti ebyo byezimu ku incentives zofuna ng'oli ku TV era bw'okomparinga Shira eyali akola ku The Beat ne Shira amaze emyaka nga takola ku TV 3 Shira badde yagwa era brand ye ebali tekyaddangulu teba kuba TV eno kumuyamba kumuwa mulimu era aleme kutugamba nti yayambye Kaliisa okumukolera Kaliisa yamuyambye okumuzengula kubanga endorsements zonna zeyali alina ng'ali ku TV zaali zigenze oba kitegedde bulungi nnyo ate ng'obulamu bubadde nga butambulira ku endorsements kubanga social media etufuula ab'amaanyi naye omuntu ali ku social media tosobola kwenkanankana muntu akola ku TV y'amaanyi oba era obeera weetagako support oba kitegedde sisobola kugamba nti ffe Emma ndi w'amaanyi kwenkana muntu akola ku TV ng'akola program ennene va ku buno obu-TV obutindi naffe bwe tulaba nga tubusobola oba kitegedde bulungi nnyo but okubeera nga TV ziri serious zetwogerako there are people nga you can't compare yourself with him olw'ensonga ina namba za social media zokka naye yagattako neza mainstream kintu kinene nnyo social media tuli waggulu abantu miliyoni nga 3 zokka bw'obeera ozanyiramu naye mainstream eno abantu bokkatale wali wansi boda street bisigadde obajja ku TV oba ku radio social media kyamakulu omutana numbers noba ng'olina ne radio station gy'okolera oba TV nga program eri serious. So kati ono 5 abaana bazigasse nga zesente kati zaafuna yeediima emyaka 3 emabega okukolera emitwalo 5 yagenza okudda after 3 years ng'ayongeddeko nusu 6 kitegeeza buli mwaka babadde bajja bamwongeza 2,200 awo Saabali n'akona ku ngalabi n'agamba omutwe guno omutwe kikulu nnyo mu bye tukola wakitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo we just urge you otuule okole and I believe Shira agenda kubeera more powerful. Shira agenda okukola ku myezi ku TV oba akola ku for the next 4 months agenda kubeera w'amaanyi okusinga olwo endorsement mugenda kuziranga zidda agenda kudda era mumulaba wali ekibeere kimukuumira mu mawulire kukola bintu bisasaana omusanga n'omusajja ono n'oli n'omusanga muzina kitagwa kwegamba kubeera kuvumavuma abantu kukola mivuyo asobola okusigala nga relevant asobola okusigala nga alina numbers ku kitimba byebimu ku bintu ebibadde bimubeezaawo oba kitegeera bulungi naye nga the fact is numbers ze ng'omuntu zibadde zikkiridde era obulamu bwe tebubadde bulungi nga bwe kibadde naye nga tagenda kuddamu eddabulule osanga n'adda mu layini n'amanya n'ekyo kitawe kyeyali amagaliza okubeera. So n'olwekyo ensonga bwe zityo bwe ziri 5 6
ze sede zafuna okusinzira ku reports ezifubutuka side ze sono ekyo kamwa kabi kano kasasiro ganga era bebe kuli agamba nti kamwako ke ka tulaga ekikuli mu bwongo n'ebisigadde kali sawa zino that confidence nga gwali okuno kutazi TV era ne abana nze wasomano bwe nyo kwanga mutugobera mbere buli kimwera ba